Joe. I saw that. Alan. I saw that going to steady now. It's fine. Zona yefe. Mutunda girire wode wagudde ddala olagirira atambula. Amawulira bikoze. Oh my god. Tipa jagala. Sagala. Dola kikulu. That was in case. So this is but unfortunately tugenda gezaako gifunza nsonga olina meeting so with that ebintu ebimu tugenda bijjamu ebirala tugezeeko so that tukwate twabadde ku agenda yaffe ne arrival spice gadgets twatuuse ku kasaawa 7 paka 8 twabadde tulina address eya spokesperson gadgets shortly biki ebigenda ogenda maaso meeting yonna we had it long time ago twabadde tulina yo arrival era tugifunye tweyanze ne tuyibamukisa okuba naawe leero tubadde ne opening prayer ku agenda kwe eri by Gimax. Then chetuddako wano tugenda kudda mu spokesperson addressing ongoing issues at the team. Ensonga zonna ezigenda mu maaso mu family yaffe eno Spice Gadgets ngenda banzanjula ozimanye. Then we tunaava mu ekyo tujja funa reactions okuva eri ba members. Bamu kino ba members nabasabye dda ne mbagamba beeyabye. Lwansaba mu ttiimu mubaamu ensonga nga zinyiga abantu nga naye balina ozoogerako tuzifunire ekyokuddamu kuba tetwagala kujjako wabula twagala gattako kati ngenda za addressing abamemba bajja bawa reactions zaabwe complaints n'ebirala but njalondayo bamemba bannamukisa 6 bagabanye mu ddakiika zigenda ba 15 zokka boogere byonna babisummarizing. Then after that tujja kuba tufuna cabinet ejja kubaako engeri gyeddamu ku nsonga ezo atomanya tuyinza okubitwala gyoli naye nga tomanyi ngeri yakiddamu naye nga of which ba spokesperson ba chairperson n'abalala balina engeri gye bayinza okuddamu mu nsonga ezimu. So tujja funa akaseera ka cabinet okwogera naye tujja funayo babiri ku cabinet addressing ensonga. Bwe tunaava mu ekyo okusinziira ku byonooba opiikinze mu nsonga zonna tujja ba ne address yo eri ba members and then wonoomaliriza tujja funa address ya manager baalikuwa ayogereko ko ekigambo eri ba members. Then ensonga enkulu So, Tome, Akoledde Abawagizi. We're taking you back in time. Numero Lavanchi. 1, 2, hey. Okay, DJ, put it down. Okay, right now, let me take this opportunity to have an address from Star Girl. Of course, the biggest woman behind this party, to the Spice Gadgets.
Okay, Spice, you have something to say to your gadgets? Let's hear you saying something right now. We are so blessed, we are so happy to have this as gadgets. Okay, Spice, it's your time. Thank you. Okay, wait a minute, Diana. Okay. Banamawulire mwenna mujje tufune Diana. Okay. Banamawulire mwenna mujje tufune Diana. Sagala saategedde. So. Okay, Alan, thank you. A good evening to you all. Spice Gadgets. I hope you well. Esanyu for you this evening. Kubanga, I've always wanted to do something like this for you guys. Chemani chimuwedeyo muri abatini kubanje. But nagambe, let me do this. Abasobodde okubeerawo. You've done so much for me. You've showed me so much love. I've always wanted to do this after the concert. Kubanga concert ya tubanyo, and you guys were there for me. The Spice Gadget, Spice Diana Boda Boda, Spice Callers, the media, of course, abali wano leero. Era akabaga kano kakubebaza mwenna. Because I mean, sisobola kusanyusa buli omu, but I'm like, let's have a day, an evening, and I want to thank the management of this place, Reserve Forest Resort. Everybody to watch Bochido. Tetwaxa Sunday, by the way, that's how powerful they are. They are family. They love us so much. Mama and Papa, thank you for loving us. Angel, they have a beautiful daughter called Angel. She's right there. She loves me. You guys love me, but Angel loves me so much. And the hardest part, Kustoria, she lost her phones. We had a concert here. So you guys have done so many sacrifices for me, and I will never take that for granted. Esanyu, thank you for loving me. So this is Angel. Angel, thanks for loving me. Thank you so much. So Angel, I get to Jawan. She's a Spice Gadget. It was my first time to see her. The mom and the dad, they were done each coach, no? Kugamba byabadde byabwe. Ba Spice Gadgets nga kino okubeera.
Spice Diana, Spice Gadgets, tulina omujozi. Bana beeyemu dda akasente bana. Gadgets, you guys have money. So Diana, bwe tubanga tuli bakuzannya osuubira tutandike na ttiimu kigo. Yenna twewulira bannamawulire muleteeyo mutuweeyo Alan tumumenya amakula. Bonna abali ready tusamba mujje tubalage kye tulinawo. Tulina abaana. The gadgets are here. Bali ready emijozi bagyeyemu dda. Nange bampadde ogwange. Guys, by the way, thank you. Ivaneka maniste bakatuwe. These gadgets have been doing so many things for me. Kasifuna mukisanange kubakolerayo something. Era nga bolabe bayite bakisubira bade manyi tunayo just meeting because it's been months nga siba meeting amuko. Nasembayo balabanga tuli mu time ya concert and I've always wanted to give back to them. Okubebaza okumuwagira omubiri. Time ya concert balanga twalinga nga tudeno badeno balanga concert. So nava mu concert nga omanyere emirimu gibadde mingi naye nga nkimanyi wande njabagula embuzi ne ziba 10 tuzirye. So nako lwaleero we planned a meeting like normal meetings. So badde baziba manyi tulina meeting naye nga nze na surprise yabo already nabategekedde wano ekijjulo. Twadde n'embuzi wano Ereza Forest Resort. Pool weri nesina balabe bagwa mu mazzi ndoza batya amazzi kostimuuganga booli. So basically kyekyo kubeebaza kumbeererawo kunjagala bakoledde surprise party last year bankolera birthday party yali nene nnyo besonda. So guno omulundi nange ngambi kamba kolere something ekiri unique ya surprise abantu abayimbi bangi e Uganda naye ebintu we bituke batera bikola omutima we gutewa bujjawo ogwagala ba Spice Gadgets. Bane nabo banjagala ejaddala. My fans love me, Gadgets love me. Bayiwawo omubiri when it comes to me. Walaba Team Spice Dana boda nga bavuga zipichi zaabwe sina no kwensasula sina mwana wa team n'omumbu ali ku payroll no one. Bakola bakola nga bo ku mutima gwabwe aba boda nga bateka amafuta ne bavuga paka mbalala ne bagende jinja ne nga bannange. But of course sobola basasula nga boss kino naye kati ebintu nga bino nange binsobola okugattira wamu ne nga konna kambakunganye tufunemu evening fenna wamu tubifaananyi tuzine tulye. So they deserve it really. Ate nabo banjagadde omukwano gwennyinza nangubala. Tuyinza okwebuuza nti lwaki Spice akola kino twakulabako mu COVID era bano bennyini ba Gadgets abamu ku bo twabalabangawo ng'obabeererawo nekyala waliwo Alan naye twakulanga amuwa iPhone eyasinga omusanyusa ennyo. Omutima guno ogujjawo ogubeera n'abantu nti buli muntu akubeereddewo naawe omugize batono abakikola zino kyankuliramu nze nga nze nyiza obutasasula buli muntu yenna akoledde kirungi naye gwe nsobodde ngezaako kubanga nange mba omuntu ng'akwagadde oyinza mukolera kyera omulaga kwagala. When someone shows you love naye mudize love. So nze ndera nandaga obukyayi always nze nkuliza mukwano kuba nkimanyi omukwano tegulimba nze buli kyenina mu bulamu oba kyendi. It's because of love. It's because of people that have loved me. Kati ndaba nga kitono kyonyinza obbadiza nze buli kyenina ekyange kiva mu bantu kati tekinsala kujjako ekitono ennyo nti oba milioni 10 oba nzikute neziteeka mu event waki nothing. I don't lose anything kubanga era benziwa mwenzijja. You get my point. Bayinza bati bampa cash. These guys don't give me money but they give me their time. Bannamawulire tokuba sitole yonna
eraga omuntu eyaggiddwako nga toyina wino mutuufu. Eyo bagiyita team spice down ey'omupiira. Otega kati mwe bannamawulire abatwewulira we are more than ready okubawa. Bannamawulire mutunoonyeko the voice tegeka tiimu yoffe tujja bbawa omupiira tubakube sagala jaze yeyiyo ndowooza mulaba tubakube mutegeke tutegeke omupiira twekooni. Bannamawulire ne ba spice gadget gwe mupiira gwe tugenda ofuna anytime. Expect that soon.